sikubwanga situlugunyizibwanga wabula nga ndina obukuumi obunyamba okuba nti sifuna balabe bonna bakola ki bantusa ku bulabe obwo. Nedda sebo embale ndowooza nti bwali budde bwa kiro naye natuuka embale awo ng'eriyo omuntu gwe twali tusuubira okulabayo, omuntu wa nsonga, omuntu ne tutamulaba, so we are forced to come back to Kampala. Olukwe, there's no such a meeting. Ate olukwe situlutegera mu Luganda naye olukwe is a different thing altogether. Tulekeraawo press conference eno mwami Kibalama abantu balage ebigere balage ebigere biguya on media abantu bagamba bakuba ebigere nebigiramu enjala. Kakati mwagala kulaba bigere mwagadde kulaba njala mweziri wali yakugambye nti bankuba njala tezirimu. Kakati tezirimu bannamawulire tusanyusa okubalaba. Bannange ndowooza n'ebigambo ebyo tubadde tusaba ono katemba tugenda tambula kuva wano n'ebigambo ebyo nsuubira nti kyetukoze kyekyo naye nga tuli free wetuli, we can be reached any one time. Yesebo ngagala nnyo galaba Kayunga Paul. I've had a very long day, hectic. Mbadde nsaba Kayunga Paul olwaleero kireme kubanga kisoboka. I would appreciate and to come. Kayunga Paul we bana ekiseera kino mukitegedde mutya ekiseera kino kiba tekyagala tufulemu buleeke yawe ennaku zinga 2-3. Kayunga omanyi mukyagala twetaaga ku speedi ya waggulu okufuna clarity mu nsonga ze. So I thank you. tekiba kirungi
omanyi byabadde ambuulira si byababuulira